Fulu figa wuno talina bigambo birungi eri ekibiina kye ekya NRM. Mukambwe muko olunaku olwaleero. Akatambi kaakano. Kiki ennyo tulonda bikiye. Mukimanyi bulungi tewali muntu asobola kulangirira Bobi Wine. Lwaki mukuba abaana b'abantu? Byabaka matasobola kulangirira Bobi Wine na musasula. Kiki ekikubyanga abaana, kiki ekisibisa abaana b'abantu? Abantu bekyayi olabanga buli muntu ayogera nonsense, buli muntu ayogeza bogus talk because banyivu. Eskembuga, thank you so much. Muteke ku 10 years oba 20 years, either 15 years. Twakamala okonda buli muntu afiiriddwa ebibye. Abantu abawagire bwaddala bafiirwa ebintu byabwe. Bali mu bulumi. Zamaduka gange bagocha gonna. Nandibadde mbaga za kimwe. Singa ba following mbaga zaaki. Obera mu bintu abantu bakulowooleza oli bulungi ng'oyina amabwa. Toyina nawe wola toke wadde mino gy'amatoke. N'ebinyi batosobola kubyewola. Bawuza advisor nina ki? Nina kaki? Kwegumya kugamba nti emu n'ebbiri kyekisingako. N'omala gagga. Abamu tuyinamu humanity. Abamu ogamba gundi Toyota mmanyi. Natasa mmanyi gundi ammanyi bana ndaba batya. Ak'obuntu just. Nenga tolowooza nti tunaffe tuli bulungi nnyo. Bye tukwata tuliganyuddwa mu structures twakola zonna. Ba structures batuka mu kudeliveringa sente nga bakujjawo. Ghetto structures fe twazikola batujjawo da batekawo ddamu ya ne Emma. Tufuna kaki? Be bali sivinga sente. Gwokoledde mu bulumi okoledde mu bulumi. Ebya Honorable Muwanga Kivumbi munnange byandibanga bibi. President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga y'okuba nti no waliwo abantu abattiddwa oba abattibwa mu makaage. Katusooke tukuwa akatambi ka President Museveni. Something happened in Butambala. A character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station, and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, those who came to Nakasero on the 14th, on the 13th, remember that I was up the whole night. I didn't sleep. They came to pray there. They saw me there. I didn't sleep the whole night. I was busy meeting. The problem with the group of these traitors, like Kyagulanyi and some of the other opposition, not all of them, some of the opposition, especially the ones who used to belong to the Besigye group, Besigye wing, they don't understand that Uganda is a land of martyrs. In my New Year's speech, I made this reference, but people don't listen to my speeches. Kakati nno ye Honorable Muwanga Kivumbi akyagenda mu maaso n'okuba nti nno annyonnyola ekituufu ekyabaawo. Wabula bangi bamuwabudde ne balyoka bamugamba nti ssaawa yonna yandikwatibwa, ssaawa yonna yandisibibwa olw'abantu abo munange abaafiira mu makaage mbu kyandibanga kino nno kye kigenda okubeera nga kikomekkereza ate olugendo olw'ebyobufuzi. Ku kufa kw'abantu bano bona katugambe musanvu gwoyogedde ssebo. Katutwale omusanvu gwoyogedde ssebo. Gwa wa kamandi bajje wange mu garage batirewo abantu musanvu. Because akagambye nti nali ntunula ne mpulira ebifo eyo. Mitegedde gwe walagira nti mulumbe mutte. Naliwe waka. Bino si byogera nti nali walala. Naliwo mu nyumba ewaka kyovula baali bakimyenze. Their main attempt yali kujja to either kill me or whatever they wanted to do.
but jukira nti mu nyumba omwo by that time nayinamu DR forms zange zonna neza president Kyagulanyi akatambi kakameze wakanga koleka ebinna yes yali weero subiri kata ogenda kata di era ekisooka walimu etegefu okatwala okalaga ebitongole by'okwerinda okujjawo narrative eriwo ezimbiddwa nze sijjawo narrative nze manyi truth okujjawo narrative kitegeeza mbawa credit nti balina bibogera ebyensa I support it to them. Security agencies zebasasula in the list zino vunanyizibwa wadde circumstances ziba nkalubo okwogera amazima kati saawa zino bannayuganda bonna mulina okusoomozebwa okwenyi omupiira tugubaddiza ffe kyovola batwabagamba message yaffe yali very clear tukanoonye twakanoonyeza wamu nammwe tukalonde batukubidde wamu naffe Mbooko ku polling station tukakuume okuuma kwabadde bwe kutyo netugamba tukabanja awo kabanja awo tuli kabanja tekugambye tutandikira wano banja tetugambangako nti nupu ejja kabanja twagamba tu ebigambo byaffe bitegeerenga buligo twagamba tukakole ki tukabanje ffenna tukabanje kiki ffenna so kati kikyali kano nakyanupuuka kati bannayuganda bonna baagala nti yene ssaawa. Honorable Lutamaguzi Ssemakula Pike gakaaba gakomba oluvannyuma lw'okuba nti naate balangiriramu wa NRM avuddeyo n'abeera ng'ate munnanga abaako byayogera wabula agambye nti tajja kuddamu kwesimbawo paka nga gavumenti eno evudde mu buyinza anaalaalira ku kigambo kye oba nedda nteekateeka kizaayina oluvannyuma lw'okuba nti no munnanga ate yawanguddwa akatambi kaakano basebo bannayuganda ne bannyabo tubasaba oba ffe twagiza nsobi ki eri Katonda kubanga buli kiriwo abasajja bakyetaaga Katonda atuddiremu ffe Nakaseke yenna bamwetaaga era lwe lutalo lwe tulimu tubeeraliikirira okututemula tubeeraliikirira otuwa obutwa n'obukulembeze bwe bateekawo tulonde abantu ne batulonda era ne bajja nabo babugire nze sigenda kuddayo mu kalulu abasajja bano nga bakyafuga ffe tukuŋŋaanyiza bwino waffe yenna nga bwe yeetaagisa tumuwadde ekibiina kya NUP nti nze nawangula ba 85% kubanga tosobola claiminga nga tolina DR forms nzirina zonna kiriyala ekibiina kya NUP nzikiwadde baloyazi baffe ne tale sheet bagenda kusoma tale sheet yowakulira akakiiko k'ebyokulonda Mr. Byamukama just Byamukama we know you were fraudster in elections but think about your future and the future of your children kubanga temujja kututeerangawo bino bintu mutusiriwaze nti tugenda mu kulonda naye ate nga muzze wano mumpanze ekintu kyamwe twagende wa Byamukama ne tumukaabirira ku makolero ga Salimu Sale bataddeyo polling station n'atusiriwaza kumbe muwala wa Tashobya gwe bayita ahebwa Ruth Fiona ate gwe baleete ne Nakaseke ne babizawo omukyale yali akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe bayitanga Fiona Kunihira n'abagamba ebyo sijja kubisobola katono omuwala wa Tashobya w'Electoral Commission gwe bayita ahabwe bannaye bantu mwenga mutubonyabonyeza mu nsi yaffe Mukama alitujjukira nga mututuusidda ku kisenge n'akomawo obwedda yawandiika ono yenna fraud zino photocopies za fraud ebyo byonna obwedda bye bawandiika kakati ffe tunerwanako tukole kyayi Mukama ku bantu bano tukole ki nga bonna batuzinzeeko mu kyalo ne mu kibuga mpulidde ebintu bingi ku radio ne TV nga abantu b'e Nakaseke lwaki tebalonze Lutamaguzi njagala kikiryalinga abantu b'e Nakaseke bannonze ebitundu 85 ku buli 100 era tewaliwo wessaawangudde nze obululu bwange Salimu Sale ye yabubbye Salimu Sale muganda wa Museveni asulene Nakaseke yazze Nakaseke n'ayita ab'akakiiko k'ebyokulonda nga byonna biganye kubanga buli wamu wonna nawanguddewo era ekiro nga babagambye nti bannange oba biganye ku ttale center Salimu Sale n'abayita mu maka g'omwami gwe bayita Ssengonzi ow'omu tawuni y'e Nakaseke
n'abagamba nti mugende mulangirire bakandidate baffe bonna ab'NRM basebo nawangudde Nakaseke diara formu zonna nzirina diara formu zikakati ene waffe nga tugenda mu kulonda Salimu Sale yakyusa abadde akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe badde bayita Fiona Kunihira n'aleeta omukyala nga wabula wiiki emu n'aleeta omukyala gwe bayita Tumusime Aida n'akolagana n'omuwala nga deputy returning officer muwala wa Tashobya ali mu kakiiko k'ebyokulonda e Kampala Electoral Commission be bakyusizza bino byonna bye mulaba bino byonna era bye tutaddewo zino zonna diara forms zino ninako samples ku diara forms zenina zonna fraud zonna babikyusizza bino byonna ebiri ku diara forms bino bilala nnyo ne be batadde ku kakiiko k'ebyokulonda ku tale sheet bilala kubanga ono omukyala yafugifulumiza ate n'amala n'agitusaba nti tugimuddize yabadde tanna collectinga nsobize ziyabadagize bannange twajjirwa olumbe lw'omusajja gwe bayita Salimu Sale n'ewaffe mutusabire abe Nakaseke Salimu Sale n'akafooka nga aka palamenti nako sebo nako kaagala musajja gwe Salimu Sale n'akafooka nga aka palamenti nako kaagala ne kakujja eri ewammwe n'ojja ng'oguba ekiro n'otuula mu maka g'omusajja gwe bayita Sseŋŋonzi ne mutandika okukola fojjale ono yenna kakati sooka olabe awamu bano ab'akakiiko k'okulonda batugambye nga mbu tebalina diara fomu nga zino ze diara fomu zaabwe ezaka eno giraba eno diara fomu eno nayo diara fomu yaffe ye Nakaseke ab'akakiiko k'okulonda obwedda ze batuwa zezino ezimu ku zi diara fomu kati nga bakuga tetulina diara fomu nga basayiningako nga kati woolaba ono omusajja yasayininzeeko n'essimu ye yabadde w'akakiiko ka byakulonda n'eno naye w'akakiiko ka byakulonda eno diara fomu gye mulaba eno yabadde y'akakiiko ka byakulonda eyagisayininzeeko bamuyita Sebaggala Brian n'essimu ze kweziri kakati bwe mutuuka mu salino bannange mukulu byabakama tukukimanyi you a fraudster justice byabakama we know you a fraudster and your group osobola okuorganizinga okulonda ne kubanga ze zino diara fomu ezewaffe Nakaseke bannange. Dr. Sefuko talina bigambo birungi eri ekibiina kye ekya NRM avuddeyo n'akikkaatiriza n'alyoka agamba nti ekituufu obululu bwabbiddwa. Mukimanyi njagala muzeeyi naye akalulu tukkirize kabbiddwa. Kabbiddwa. Why in the darkness? What were you hiding? And ani yawa NBS olukusa okulangirira results z'akalulu ka president? Semateeka ki? Nyingo che ya semateeke wa NBS olukusa olulangirira results za president nga nsi yonna inatega NBS. Come on. We are tired. Kwagama NBS ye kunganya obululu bonna ne bulangirira as who? Ate temutukwatira ku internet kuba mujja tuleeta obusungu tujeyo video ku video ng'obululu bubbibwa. Why are you scared? Why are you scared? Twagala bwenkanya. Justice must be prevailed. Courts of law ziveeyo zisazemu akalulu ako either kadibwemu in broad daylight oba tusimba ku migongo tujja kugisimbako nammwe. Bajjowuna avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Bobi Wine. N'addamu kugenda ekisanja kino kigenda kubaamu omuliro. Ate siti wabeewo akaliro akaki? Museveni ayite Kyagulanyi kati kakkanya omuliro. Kankobwa Prime Minister. Singa Kyagulanyi yayingidde mu gavumenti n'afuuka Prime Minister n'amanya system n'amanya deep state bwekola kuba kati ekikuba Kyagulanyi tamanyi deep state operating. Kyagulanyi bakusanga n'ONRM akuyita mbega. Tamanyi nti ate ONRM wa mugaso okusinga Lubongo ya muli okumpi. Ago n'amagezi ga intelligence tebagayina. Weetaaga BNRM okujjako President Museveni. Weetaaga PS wa Museveni. Weetaaga CDF.
wetaga police officers wetaga abantu bali mu deep state bakubuulira weaknesses za state go kusobola okugikola ki naye kati tulako mutuzi na muntu weni ali bajja kukuba ekifaananyi mbono yalidde kati yentegerejjako government ate ne kati tasobola kuwa bagwagwa nkyukakyuka kubanga you have to be with extra skills to lead the people. Odinga yagenza okufanga ensi yonna emukaabira. Odinga bwe yalabanga nti bwe ntula ne Ruto kiyisaawo bannakenya munnakenya afuna service Odinga ng'atuula nga munnakenya afuna service ne bano abali mu kugongobaza embaka bampande kubanga bamanyiredde okumanya nti munnayuganda ono ekimwagaza change kuva mu mbeera mbi gyali waka abantu bali bubi waka obwavu obuluma abantu ne bukuluma goyinza okufa olunaku lumu nze singa nze Kyagulanyi nandikoze bintu munaku byafunamu ne bwe yandiyombyemu wantu lwaki otudde n'abasajja ne lwaki okoze eki nandigambye kasita ofunye amazzi kasita ofunye eddwaliro. Then why you complaining? They negotiated with people in government. Ba negotiate ati mpuliza. Babe buzabuza. Ekiba complaining njagala bavayo bagambe twatesiza ne government okubakolera kino. Kati bajja kuvenga bavuma government. Zinjagala omuntu alijje no mwini. Wako nagamba segenda kuddamu genda mu state house wanda ne jogabo bwera wende genda mu state house mbagamba lero ngenda mu state ki. Sagala kwekweka. Kati bano be balangiride bagenda kwefula abenchuka chuka yakola nga bayita mu project. Mutukabanja ne bakabanja tebabimanyi. Ompula buli kyenko gamba. Kakati bo njagala omuntu akolira ekintu musana nga wa mazima nga bajjo. Wako nako ekisitwa ekisizo kulemeza ko president Museveni nkwe. Ontagedde nkwe omuntu ajja ku TV ne yefula opposition nga azanya ne jajja. Kati bano bona bakirizo okuyita bajja kwefula nti banchuka chuka ki. Naye kakati gwe amanyi gwalabyeko bobanga tonyize pesa ya president Museveni adosobola okuyitamu. Nga basobola okulangira omuntu owokuna. Gomubongo bokigamba nti buli yayiseemu ndi yayiseemu kwala. Buli balangiriye ne yakulembeire mu. Tebakiyo no muntu kyo nankubire simu atategiye. Listi y'abaana ab'obuwala ba celebu mu ggwanga lya Uganda yino efulumye. Be bagamba nti nno bakola ki akatambi kaakano. Uganda bakadde ngula okutegeera muno escort business sex manager eri. Ate bano abantu ba TikTok bagimekiza okubeera no. Made this thing started in 2015. Kubyatandikira abantu banozaako ne bategeera muno aso having a sex no gwaina mwaka sento ofuna kati ulira you know I have screenshots as our top celebrities all over the world nawe nkusaba bana obusoro nabagamba ka mukumirwa dola $2 ebimuzi yabirwaninga no birwaninga nga bote babiddamu mazabirwaninga. I was managing so many pages nanzaddamu obagayi omuweereza buweereza muzannyo n'omugamba onakkiriza abuukirize bwati ne bwe bakigenda okitegeera naye ebintu bya happeningamu very fast in 2019. There's things that happened. I think it started in 2018. Judith were splitting at Sheila over Fikpa Maker or Sigira, or you can't go getting us straight together whenever you were sharing about clients. Sigira, Era Judith Nishira Kawanango, just to be able to the Nekawanango or Sigira, Kati Bundi Erima Katiga with Ebrans. I think Ebrans Tasora Kurapika side. Ninga Ebrans. Asinga kufunira Judith mizanyo tubura babera mu tripu wa ne bagenda Dubai kati Dubai babira bageze mu trisam bate basheka oboraba basheka basinge Dubai awo bazina matako oshegira ati obrani abagugata kati sheka gamanja kala musajja na mukazi Judith ni brand babagugata now that buli muntu gena mu $10,000 Buchipu wala bagina mwebe nabera zinalimbi managing ngambi bimanyi usigiye era na videos zonna kwavanye twali ku police station etutulanye tali kama muntu owandika omwe bintu bi happening e Kampala ngate mumanyi kyokuzibwe kwava kuye okurecruiting abaana olwaka wala kali kakola ku STV bali bakaita Kali kaita Fifi Paka oba Fifi Paka nala kali kuti ngati Fifi Paka ina mbuga ya mukuba
kalwa mashia nena mulkuti na ikugejiye era fifi pako mrao ne butandika naje na mawe Dubai bichiba kranza abafunye ati shira nafuna mu buzibu ne gumbi kwa mwala bamuyita ada omwala anyibya mtu baye Zainabu baye Sonia baye Zainabu bahana da waine be mweru nyo ademo yo kanva nanga demo era musago muserera na iwere lawe azali wa umuzira matako bali umuzira mara one bia vayo ngamba wow na videos ina oche kati walo Zainabu ati challenge omayibuli mugonna gubira mu competition challenge ya shira competition yiri Katrina aina mumu walabu amuteka mwaka singi ya mgulia ne gari ya BMW javuga one gari jenale vyaro njova ya posting I don't know why ya jiguro ba shiki neka tijimizanyo joraba ufuna yo muntu na kutegira Katrina ye Katrina afuna omwalabu na mutegira omwalabu ya muteka musinti omwalabu nunti sali embuno yabira yetaga nnyo muzina just yabira omuteka mukasinti ate kati ebintu ebyo yeshira bibeera bimunyiiza jukira shira ye talina muntu amulebeza mujjo kola kalina empisa embi kalina abantu bakakuba ne bakalekaawo sigira so bintu biwamu bezekale video zonna nziina olwo video za shira naali ku Bellwether Apartments ez'ekyanja nga bali mu mufa ntikiivu nnyo abasambi b'omupiira ab'e Rwanda badde ne bamuyisa mukaali ebyo byonna byaliwo 2018 But recently, UTC yafunamu omuzannyo gwe USA. Kati omanyi omuzannyo ogulwandika so deep gwe tokumanyi. Obwa UTC bayomba muno yomba waliwo omuwala gwe bayita Amiato Lamun. Omuja Amiato Lamun. Abeera USA yo. Ayina ne firimu gyalimu ne Idris Elba. Bamuyita goza Amiato Lamun. Agire ekiseera najjako e Kampala. Ati awo balwanira ddala nnyo ne UTC okufaako obufi. Bali bapayinsa lofti yaabwe mu New York eyo ng'abasajja babaleeta eyo. Bapayinsa lofti yaabwe mu New York eyo ng'abasajja babaleeta eyo. Naye nga buli mwezi lofti yali ya $2,000 eza dola nga buli mwezi twalina neetaano 10 na Judith ye wafuna akajaketi ayagala asasula Amiato n'asooka n'amuweerezaawo message nanamba yogera Judith eyo biki bituwatasula renti zingi namukuba mu nnyumba taddamuleeta mu basajja biki biwanvu eza Serena nga bali mukira kawunga sniffinga cocaine ezo zonna nga bali bwiriri ng'eminyira gibavamu mukama bali bwiriri nga bwe baazaalibwa tulwamala yeshira ekintu kye nakyakugradinga n'akolawo kagashirax ako nga kabawala bannaabwe abajja kati ye jjukira olwa mulimu obeera obuyiramu babuyita baka experience ye naafuuka pimpu yes yafuuka pimpu ne emizannyo eminene yagiggala gino egiri ku $10,000 n'okwambuka yagiggala n'ebiro 3-5 ayina abawala baagattawo okitegeera bwete tambudde badde mulabi mulungi alakukumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba